Gabulisa miramwa n'ennamiramwa abakyala n'abaami akuweereza ensonga olina okugyogerako. Omutwe ne gubeera nti gujjudde. Ng'ate olina ogirambika mu butuufu bwayo. Ng'ate ensonga nkulu etukwatako. Twebuuze tubyetegekedde tutya. Okubirwanyisa ebitukolebwa biggweewo tubyetegekedde tutya. Z'ensonga zino ze tuyimirirako ate ne tumala okubategeeza kubanga toyinza tunafuya toyinza tuli balwanyi mu byonna mu bigambo mu buzindaalo mu mundu mukozesa buli kimu kyonna we kibanga kyetaagisa kulwanyisa Buganda bununula tobeeramu tojjeemu kantu butalowoozo kalowooza nti ogenda tunafuya ffe obwongo otunafuya okwogera nedda tokisuubira wabula otwongera bwongezi buvumu kubanga tubuusa ku mirambo tulabye kubafudde tetubyogera bwogezi amasasi munnammwe ne mubikkako akawero ne mulekaawo naye ng'omumanyi nti ono Ssemakula yakubiddwa abadde ne bazadde be abadde n'abaana be abadde n'omukazi abadde n'abaana be naye afudde. Naye tugenda kubagamba tutya bye bintu bye tugamba tudde mu ntalo ennamu. Bantu bangi nnyo Abaganda bafiira mu ntalo naye nga ne famire zaabwe kati zikyakaaba. Naye ng'ebikyujjira bikyali bingi tusaze tutya amagezi Abaganda tutambule n'ebibuuzo nga tubyebuuza. Twebuuze binaakoma ddi oba binaatuusaawo ebitukolebwa. Ani agenda okukomya embeera eno embi Abaganda ffe gye tulimu? Ani agenda okukomya embeera eno Baganda baffe gye balimu abanaku nga babagobaganya we basula babagobaganya ku mirimu bannamusiba basenda enkya n'eggulo. Kyekyo kyokka ebibuuzo bye twebuuza bye tutambula nabyo tumalawo tutya. Embeera etukabya amaziga aga buli lukya etukuba ebiwoobe ebya buli lukedde mu nsi yaffe Buganda. Kyemulamo gwe twabaddeko olunaku lw'eggulo era nga gwe tuliko olwaleero okugamba nti olulimi lunnansi mu nsi Buganda luweereddwa mu masomero. Nsonga yabadde nkulu nnyo era ensonga ekyali nkulu nnyo. Wabula kiki bye tuyize mu kubeera nti tubeera ne bannaffe batukubaganya ebirowoozo okuba n'obugumiikiriza. Omukyalo Muteesa eggulo Mulongo yagambye nti omulaba akukozesa n'aleeta ebikolobero bikujja ku ntegeka y'entuufu gy'oba otegeka. Bikujja ku nkola entuufu gy'obadde otegeka. Be tuli nabo twagala tubabuule olutalo togenda olutalo mutunulira Siriya ekyalwana. Mukama Katonda akuteeka aluteeka mu nnyo okusaasira. Osenga kuno kwe kusaasira Mukama Katonda kwatadde mu lutalo lwe tulimu okubeera nga tutegeeza Abaganda obutadda mu ntalo nfu tugenda okuyingira mu lutalo lube lwangu nnyo n'ekyotalisuubidde kubeerawo lubeere nga tuyisa mu buyisa bweki. Omuganda kyagamba nti simanyi kinya mu ssubi. Yene entegeka gye tubategeeza baleme kutujja ku ntegeka baleme kunafiya gwawulidde ebigambo oleme kuggwamu maanyi. Ebikyetukolebwa bingi nnyo olulimi baluweze mu masomero kyekinaddirira bagenda kugamba nti n'erinnya Egganda Ssemakula kitwagala diwulira bw'oba ozza okukola wano okusaba omulimu gye tuyita application z'omulimu n'ojja n'erinnya Egganda tutogenda application y'onfu. Emiziro bagijjawo kye baagala okukola kwe kwonoona entegeka ya Buganda yonna bajjajjaffe gye bategekera Abaganda gye tutambuliramu.
bagenza okusanga okutunulira ng'Abaganda Obuganda tutambula nabwo n'ebika byaffe n'emiziro gyaffe n'obwakabaka bwaffe. Hamu ya jisa identification. Omutese yaze. Lwe lulimi lwe twogerako, lwe lulimi olwabadde mu ddiiro olunaku lw'eggulo. Amawulire gaasoma bwe gati. Kambayitemu mangu abatabaddewo ku lunaku lw'eggulo. Kubanga twetaaga mumanya amawulire. Gaakubwanga 23. Omwezi ogw'omwenda omwaka 2012 gwe mwezi guno gwe tukomekkereza gwe tulimu. Gavumenti Edingi yali egamba nti gavumenti ejjeewo okusoma Oluganda mu masomero ye yali Edingi. Wabula tayogedde ku Lukiga, ku Lutoolo, ku Lunyakole, ku Lunyolo, ku Lukyoli, ku nnimi endala zonna, wabula akkatiriza ti olulimi Oluganda luwereddwa mu masomero. Gavumenti erugjeewo. Naye nga baani abakutte engabo ezo be balina amannya Amaganda be bakulembeza. Nakugamba nti Ssentebe wa INEB UNEB Professor Lutalo Bosa ndoza bebeddira endigaabo ng'akwasa eyali minisita w'ebyenjigiriza Namirembe Bitamazire yabeera eno Kawaayiro ng'azizika ebizinzi. Naye erinnya erikulembedde oliwulidde we lizitowa n'omutwe ogukulembedde oguwulidde we gwogera. Gavumenti ejjeewo okusoma olulimi Oluganda. Akugiddeyo Professor Ssentebe Simanyi Lutalo Bosa alina n'ekika n'omuziro. Abateesa bayogedde ebigambo bingi. Ng'abeesimbye mu kuggyawo olulimi Oluganda n'aggyawo ensonga ey'amajaani. Simanyi badokita ni baprofesa ni. Musajja Muganda nawe ensonga ky'abaana kubanga 17 abaana 17 okusoma olulimi Oluganda kinene nnyo. Gabagenda tusoma mbutuufu bwalwo mu ntegeka yalwo ey'ebigambo kinene nnyo. Be bagenda okuvaamu abagenda okuwandiika ebitabo be bagenda okuva. Naye n'agamba nti batono nnyo. Ng'ate batuuse balina mu university. Naye ng'ani akikulembera ng'akikulembera alina erinnya Ganda. Nawe ekyokulabirako n'aleeta mbu ekyokulabirako ky'abasomesa bangi boolekedde okufiirwa emirimu. Beelekedde okufiirwa emirimu gyabwe oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebyenjigiriza ekivunaanyizibwa ku nteekateeka ebisomesebwa abayizi mu ggwanga bagenda kufiirwa emirimu gyabwe. Naye akukonedde ku Luganda, Muganda yalusomesa. Kati agenda kukola ki? N'omusomesa bagamba nti jayo some course ene y'omusomo guno ate gwe tugenda okubeera nti gw'otandika okuyimiriza okusomesa Abaganda. Abo be baani? Be ba National Curriculum Development Center. Bakutegeezezza nti amasomo agamu gaggiddwamu nga siga akuddayo kusomesebwa nga mugano mwe mulina olulimi Oluganda. Si Lukyoli, si Lulango, si Lukiga, si Lutoolo. Naye obukyayi babukulaga. Abaganda tuzukke bannange. Bakulagira ddala obukyayi.
naye n'oyogera ku birowoozo by'abantu oli n'ayagala okujja okuba nafuya. Tusabe nnyo we tuba tugenda okwogera ebigambo abalina obulumi tuddeko emabega tumanye amakulu g'ekigambo ky'oba ogenda okwogera naba ogenda kitwa baani b'ogenda okibuulira. Abantu twekyawadde amawanga gatutamye ddala bw'oba omanye ensi yo. Abantu bangi bateesezza olina kugamba nti nedda omuntu Katonda yakola olulimi n'amawanga ng'omuntu alowooleza mu lulimi lwe, omuntu alootera mu lulimi lwe, omuteesa omukibandula enzige.